kyanno baali batandise okuwandiisa baali batandise okuwandiisa abaana ababeesimbawo ku kifo kya Kawempe era nga Nalukoola waffe wano ku Lukoola ali muteekateeka biwandiiko banaabiwulira banaabisoma amaze okudduka gy'ava aniza olonda akavidiyo kateekayo abadduka so munnamateeka Nalukoola Luyimbazi Luyimbazi onako olwaleero masengere bannaye Honorable Bonanze mbaagaliza naye ono ali wano kumpi bannanga obuwo kumpi ali wano kumpi kati simanyi kye ngenda kukola nene Mr. Kawempe mwaganira kubona ali wano kumpi so onako olwaleero ndowooza obiraba ebitabo fayiro yiyo agulayo endala Empapula zaawule gundi Honorable kola fayiro eziwerako nga 10 yategedde social media no bamutuwega ateekateeka ebipapula who believe in me, the ones who've stood by me. I can't give up because my story isn't over yet. I can't let down those who rely on me. There's so much more to be written. Kakati no yoyo. Walimu post yavude nagamba tomorrow I will submit my credentials to the National Unity Platform and formally express my interest in being interested as the party's flag bearer for the upcoming Kawempe North by-election. Ntegedde bulungi? You're not young. Kati si lawyer. Nalukoola. Just twagala Empapula si nnyingi. Bya lawyer bikome mu office yo. Kati okalubya ensonga. Banno obeeraliikiriza oli aleeteza senior 4. Oli muteeka ku bunkenke. Bano jja baleeteseza emijiji nga tezeetaagisa. So leeta P7 senior 4 senior 6 ne degree emu. Ale ndo twali abana ya senior 6 nga talina ya senior 4. So wolete ya senior 6 obo saaminze zonna. Nedda bannange zonna zireetebwa manga. Kwa munnange waliwo bantu nga banjawo. Abantu bakugu. Nga wali Agnes Nakibuuka mu P7 kati saazo nga nnabbanja mu senior. Oba mukikola mutya? Kibeerawo. Kukyoma kibeera. Wali tusomanga mukola ki? Ekyo kyengamba abaana musome omuntu n'osanga omusajja nga wabuvunaanyizibwa naye ng'empapula z'amannya matanka ne ng'ampale z'abasebe. Kale kyonna ekigenda okubeera tujja kuba tukikuwa updates zonna zaba zitambula. Kakati kuba mala lunaku lwankya ne Mr. Kawempe alina owaayo kutannaawo teyawaayo last week. Okay. Kale kakati ku lunaku olwokutaano twali mu kivulu kya Apex the teacher naye ndowooza tusooke tutandikire wano sooka otueko obu challenges.